ebibanja twabigula ku Musi Dyson. Ebibanja ebyo ne bijja bifunamu enkaayana ne Dr. William Nganwa mu 2013. Ne tugenda mu kkooti, Dr. Nganwa ne tumusinga emisango mu 2020. Era n'ekyapa kye ne kisazibwamu kuba yali akozeewo ekyapa awali ebibanja byaffe, ekyapa ekifu nga kiri Fojjabe. Naye kati bannaffe bazze bafa, twakafiirwa kati abantu ba mirundi 2, Kasozi Ismail naati kwegasseeko Seremba naye afudde. Bonna bafudde tibannafuna bwenkanya ku bitundu byabwe. Ebibanja ebyo bimanyiddwa Buganda Land Board, kkooti yagiragira ekole ripooti era n'efulumya ripooti. Kati ate naye obuzibu bwe tulaba mu Buganda Land Board ng'ate yakolawo dda survey report mu 2018, ate batandise okufulumya ebyapa mu bibanja byaffe ne mu luguudo wakati olwayunula lwetannaba kutusasula ssente, batandise okufulumawo ebyapa. Tusigadde wakati mu kusoberwa olw'okubeera nti Muganda waffe bye bimu ku bintu bye byabadde akola ki byabadde ateekamu ssente, naye kati bwe tutafuna bwenkanya ku bintu bye byonna tulaba tuli mu kufiirwa bufiirwa n'abaana okusigala mu bbanga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.